Okay muntu wange nkwebaza ekyo kyonna gy'otuusaako engalo olunaku olwaleero lujjukirwa nga lwe lunaku Hajji Wamala Kyolaba lwe yatoonya mu nsi. Hajji Wamala Kyolaba yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 6 ogw'omukaaga emyaka egy'emabega. Obudde buno aweza emyaka 49 bukyanga ajja ku dduniya kuno. Hajji Wamala Kyolaba omujjukira olw'ennyimba ez'enjawulo ezo z'akoze ng'embaga y'ekiweewa Twanjule n'ennyimba endala mpitirivu, naye okusinga yategeerekeka nga omukulembeze w'ebibiina Trust Production okusinga kw'ossa n'okuzannya emizannyo ku stage. Ate nno leero ennaku z'omwezi nga 6 wetuddayo mu mwaka gwa 2021 mu mwezi gw'omukaaga omuyimbi wa Kadongo Kamu Innocent Amos Ssekiremba yatuva ku maaso. Innocent Amos Ssekiremba ajjukirwa nnyo olw'oluyimba lwe Mwana Muwala Eni. Mwana Eni ngako kuzanya okuzabye mpira tuteese no wamalepo kale mama nzega z'okwatoma ne olaba mpita Eni ne mala kubanga byaffe byali bya mutyama nnyo nasooka nikuwa ebbaluwa nikuwa ne bye nalina ebyennuma nga nkuweereza Valentine kaadi so nayongerako n'akamuli kange naye nkusengekera ebinnuma naye laba bwe weefuula abitwala munda bwe twakusanga ku rizooti ne buradha wo wabula kyonyega mu bwangu olwa buradha wo nnaku maso nno maama twawuganga kinnuma olwo olunaku lwa Sande lwankozesa nnyo nabulwa ekyokukola mu bwangu kale nali nina amaanyi n'ogammalamu nga tooga entebe amaaso ga Oluyimba Mwana Muwala Eni lwafuluma mu mwaka gwa 1998 ku lutambi lwe yatuuma Talanta. Olutambi olwo yalukuba nga amaze okuva mu ggwanga lya Japan gye yafunira obuzibu ku bwongo anti yali yatabuka obwongo, era Innocent Amos Ssekiremba wano waafiiridde nga obwongo waaya tezikola bulungi. Weewaawo yaddanga n'aterera n'adda engulu ate ne luddamu ne lumukuba era ne bamuzaayo mu ddwaliro n'abeerayo. Neebaza nti nali omu ku mikwano gye era nga waatereramu bw'ati ng'owulira akasimu aka Innocent Amos Ssekiremba mwami muzungu natereddemu nakomyewo, weebale kuweereza nsi. Y'omu ku bantu abaali banjagala ennyo era kyannuma okuba nti saasobola namuziikako kubanga olunaku olwo lwe baamuziikanga 7 ogw'omukaaga 2021 wali Kamira Mazzi ebeera Luweero District. Omwami oyo President Yoweri Museveni olunaku olwo lwe yasiba entambula eza interdistrict mujjukira COVID ow'omulundi ogwokubiri, naye abatambulira ku Maiti Salongo Kadongo Kamu yali naye mukwano gwe era ebiseera ebisinga ng'otera musanga wa Salongo Kadongo Kamu oba ku ofiisi ya Kadongo Kamu. Kale bw'atyo ye yasobola okugenda, nze saasobola, naye ekirungi I contributed. Kale mutowe Mukwaba Michael oyo yamuyimbako mu luyimba mwa bato bange nga era oyo kati Mukwaba Michael ye yasikira muzeeyi waabwe era yatambuza enteekateeka ez'enjawulo. Mwami Mukwaba Michael oyo makanika awo ewendege ya munnange, weebale nnyo, weebalire ddala ekyo ky'okola naawe ate weebale okunjagala kubanga nzijjukira last year yajja ng'anoonya ennyimba za mukulu we Innocent Amos Ssekiremba. bino mbigamba baana bato musembere mbabuulirire omukulu kirotula ebyaffe byakasooka tta. Eno mesegi yammwe bato essaawa twagisusse tta bwe tadigulayo teepu ebisigadde weeteere. Ssaawa y'abato bange mayike bakuŋŋaanye nammwe mwangu wentuuse tekeko mbaseetulire. Bino mbigamba baana bato kuba nange nalinga mwana muto era ekyankuza okutuuka wano babbirako bato bange, baagala nnyo bato bange. Oli we nasooka naye ensi eno kyendabye ekyuka ate kuleeti y'omuntu ate nze kyenavumbudde omwana kyafunye nga muto oba gwe tonnaba kimanya ekyakula kikutte busu. Nze n'ekitange yantuuza n'aŋŋamba mu buto bwange era ekyankuza okutuuka wano tosuwa kirindirire. Kale bwe gutyo Innocent Amos Ssekiremba
nkugambye kino ekirwadde okumukwata yali mu ggwanga lya Japan gye yali agenze okukola ng'ali mu industry emu oba kampani emu eyali ekola pikipiki naye yali mu department ekola empanka. Kati gwe alabako akashining ena akashanana akabeera ku pikipiki ku mpanka za pikipiki ako ke yali asiiga. Kale bwatyo obulwadde gye bwamutandikira n'okutuusa kati naye kiteeberezebwa nti ye ng'akakasa nti muka kitaawe ye yamukola ekintu ekyo era baatuuka okubeera nga ayimbye ennyimba nga avumirira ekikolwa kya muka kitaawe oluyimba lwe bayita ab'ekika. Kale Innocent Amos Ssekiremba tugenda tunuulirako yani. Innocent Amos Ssekiremba nkugambye nti yazaalibwa nga 2 Januari 1969 yafiira ku myaka 52 ekitegeeza obudde buno yandibadde n'emyaka 56. Yazaalibwa omugenzi Ssaalongo George William Sserunjogi yali mugave n'omukyala Nalubega oyo yali wa Ngabi. Mukyala Nalubega ye yazibukibwa Nakaseke. Kale Innocent Amos Ssekiremba bazaalibwa abaana baali 9 ye yali omwana ow'okubiri era Innocent Amos Ssekiremba y'omu ku baana abaasomera ddala era nga yali muyivu wano mu kisaawe kyaffe ekya Kadongo Kamonga n'ennimi awezaako okuva kuza wano e Uganda yali amanyi Oluganda, Oluzungu, Olurussia n'Olujapaani era nga zonna azikubira ddala budinda. Innocent Amos Ssekiremba okusoma yatandika Innocent Amos Ssekiremba okusoma yatandikira ku ssomero lya Shimon Demonstrational Primary School ng'eyo yaliyo okuva mu myaka gye7 okutuusa we yamala ekibiina ekyomusanvu era okwo kwe yatuulira. Bw'atyo mu mwaka gwa 1981 yegatta ku ssomero lya Kampala High School nga ku ssomero lya Kampala High School yasomera senior 1 okutuuka ku senior 6 era senior 6 oba ffe gye twandiyise A-level ajjukirwa nnyo nga yakola combination oba course eya PCB Math era yali musajja mwevu nga ebintu ebyekwasa ku bintu eby'ekizungu abitegeera bulungi ye physics, mathematics ne chemistry. Yali musajja mukugu awo ng'amaze awo okusoma ku ssomero lya Kampala High School naye nga ajjukirwa nnyo nga ku ssomero kuno yaliko n'omumbejja Mariam Ndagire abasinga mumumanyi bulungi yali ojiwe. Then Charles James Senkubuke oyo pastor oba yabulako kata okufuuka omukulembeze w'eggwanga era naye yasoma naye ku ssomero eryo. Then yaliko n'omulala amanyiddwa nga the breaker simanyi oba the breaker abasinga muyinza okumutegeera naye musajja mututumufu wano mu ggwanga. Obudde buno ye chairman LC5 mu district ye Mukono. Paulo Mukasa ye yali omu kuba obi ba Innocent Amos Ssekiremba ku ssomero lya Kampala High School naye baamukazaako erya the breaker nga kiva ku kintu kye yakolanga nti yali muzinyi wa mazina ga break dance. So omusumba Reverend Peter Bakaluba Mukasa simanyi oba okyasobola okubeera nga otubiibizamu. Kale omuntu wange nkwebaza okuba nga okyangoberera nze muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Programu yaffe eno eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions bakugamba nti genda wali ku Sunset Arcade obeere nga obawagira obakuleke engoye batunda engoye z'abakyala ez'abasiraamu. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Amaz Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Zitali z'Abasiraamu. Era bakugamba nti omukyala omwambazi omulungi alina kubeera nga ayambala ne New Subs Fashions. Kati gwe eyeetaaga okutuuka ku New Subs Fashions, tambula nga ova ku Pioneer Mall, odda ku Arua Park, ogenda kuyisa Wilson 1, then oddako Health Link Pharmacy. Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala, edduuka lyosookerako ku mukono gw'ogwa ddyo eryo ly'edduuka erya New Subs Fashions. Mukyala Namatovu Fatuma wali Hajati agenda kubeera nga kuweereza kale anti mutaddemu k'omuguzeeko ate munange in return kengenda okubeera nga nfunako. Leero nno lubadde lunaku lwa Idi. Basiraamu bannange mukanya kumpaana. Muzungu David munange ng'okola weebale kuweereza. Muzungu David gwasinga biki bannayi bino byansi just mmere bumere. Yesu na Sulaiman agambye Muzungu David ngenda kwesitula ngende mulabe simanyi oba by'okujja okundaba tutuli naawe. Ffe twetaaga mmere, tetulina kye twetaaga kirala. Bino byansi kati olunaku lugenze bwana Suna Sulaiman olina ky'oŋŋamba ekirala. Talina kyangamba anyenya mutwe era ndowooza naawe wadde abamu Idi tugiridde bisiikirize nga mbaata naawe kyemmanyi kati olunaku luwedde. Naye aba New Subs Fashions batuwadde package eya Idi. Hajati Fatuma agambye muzungu munnange togenda kuviiramu awo. Idi tukwate naawe. Banaye ennaku zino we zituuka zibeera za kubanga tugabana. So Hajati nsaba Mukama Katonda akuwe empeera, omwoyo ogwo mugabi munange ayongere okubanga akugabirira. Kale ekitabo kya Muzeeyi Magala kiri ku katale. Ekitabo kya Muzeeyi Magala Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024 kiri ku katale. Osobola okifuna ku reception ya Radio Simba oba Sekyo okujja n'okisangana. Ekitabo ekyo kigula emitwalo 10 eze Uganda. Bangi bagamba nti sente nyingi obadde oyagala kibeere ku mmeka. Bannaye omuntu agenda okuwa price y'ekintu nga kisinzidde ku ABCD ku bintu ebyo byaba akitaddemu. So mbadde ndowooza nti tetwandigayizanga bintu kubanga ekitabo tekiwandiikika.
okupublishinga wano ekitabo kitwala kinene nnyo ate mwe bantu ababeerawo buwandiika akatabo oba ekitabo tugenda kujja tukigula ate we tukigula mwagala tukiteeke ku 15 nga kubanga ekitabo kyokka wobala pepa designing no effort yona egenza abawandiisi kubanga akugamba teyasoma ekitegeeza ababuulira nga byakola ne bamukolako interview okuwandiika ekitabo ekyo olowooza ye anaaba anazigira wa kale katwegende maaso Amas Closet for tops and more abo bali ku Ham Shopping Grounds Brocco D tambula Brocco D wetandikira yeno Nakivubo Lane va ku Jesco Beauty Center ku opposite waliwo ekizimbe bakiyita Total then Jesco Beauty Center wekoma otandika Brocco D yambuka amadala wo gamalirako bwoti ogenda kuba otunudde mu Amas Closet for tops and more bali kuduka D252 D etegeza block oba omwaliro kwebali oba yes ebeera etegeza block ye D then 252 genda oberenga osobola okubeeranga ofunawo engoye ez'enjawulo naddala abakyala abambaze abali abakyala mwagala okunyuma obulungi answer eri Amas Closet for tops and more engoye zammwe zonna weeziri ezikuba bano basuuna ne yeerabira nti ekisiibo ky'amakulu zonna weeziri kale mugende mubeere nga musobola okubeera nga mufuna olugoye obeere ng'oyambaza omuntu wo abaami omukyala muteekemu omukyala anyumye obulungi banaye ayagalikika kale naawe omukyala munnange nga asuuna tanajja kuteekamu gwe sooka weeteekemu awo kati kijja kwaniriza kijja kuleetera ennume eziwerako okubeera nga gijja omanyi edduuka eriteekeddwa obulungi liyayanirwa abantu bangi kale Amas yensonga genda obeerenga ofuna ebyambalo ebirungi kati gwe omuyizi ali eyo oba omuzadde ali eyo nga wandyagadde omwana wo enkya abeere omunayuganda omulungi nkugamba nti Kikaya College and Vocational School yensonga twala omwana ku Kikaya College and Vocational School badde ne boarding basomesa arts ne sciences ku vocational buli course yonna ey'omu mutwe bagikwatako then balina Twinex International eri wali ebulaga ku lw'emityana kati bano bannaffe abatandikiriza obulamu bw'ensi osobola omutwalawo kale woba tosobodde mutwale ku St. Michael Education Center abo bali Kiwanga Mukono gwe yeetaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa stage 1 wensinzirira okubanga nkola emirimu gyange weweesitula nojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp oluyimba nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 then yeetaga ebivulumaziika n'ebintu ebirala naawe nkwaniriza amwe abayimbi eyeetaaga interviews naawe nkwaniriza ndi jangu tukole ensi ebeeringa esobola okutegeera weetaaga videos ng'oli muyimbi jangu tukolere olina omukolo tusobola okujja ne tukwata omukolo gwo n'ofuna memory kati mwe abajja ku WhatsApp nkusaba kino sooka ojje n'obuvunaanyizibwa nze hayi sijiddamu kubanga kyemanyi oli muntu mukulu wootuuka okutegeera nti bakoopa ennamba n'ogisavinga n'ogira why do you send me hi nkuddemu ki omulala najja n'akugamba simanyi sebo oba nnyabo naye ng'olabye vidiyo y'omuntu ndowooza okubanga okumpisaamu amaaso kale nsaba ojje ng'omanyi kiki ekikuleese oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 then B is a hotel and bar eri nsagu mwe abaagala okubeera nga musanyuka kati olunaku olwaleero lubadde lwa Idi omuziki gye guli n'okukyakala kuyitirivu okuli wali ku B is a hotel and bar wali ensagu Nakawuka Road genda obeere n'obwa munnaye obudde nga bukulese ojja kubeera nga ebisulo weebiri ati naye woosulaawo omukyala namba ya Harriet yakola ekifo kirabikira ddala bulungi kale nkugamba nti genda obeera Plan B Records abo nabo weebali okutuweereza kale bantu bantusekyantangerimu ebirungi njagala osomoyike opime ku mizaani y'omutwe gugwogwo olaba ky'olina okuba kati nsaba abeewaffe amatumu gampe
Sanga tuchamu ekituufu ekigambo talanta kyenjagala twekkaanye ate nga kya muwendo kunze sennowenda bagwe bakiwa mulinga yekomoma abanga yeebase otulo neewuunya abatuulira ebitone katonda byabawamu munyiize yabibawooyo senya abatuulira ebitone katonda byabawamu munyiize yabibawooyo kale mutuulira amakula mwesibiddeyo muwoza sirina biseera talenti y'okuyimba mwempese ensoma entanda kinjagala oyige nga weesanyusa tabaava mu mudandisa okudigiddeyo biteno nze mmanyi bayingidde sitomanze ekyeyampa kyensanyusa bannange simanyi bwe ndi mwebaza oyo olukwata giteeno ng'ebirungi byesumba eŋŋanda nazo nga zaala sigamba nti buli omu akuba endongo kyenjagala okole kye baakuwa tokaka kyeyakuma kyerabire kubanga teyali nsobi bitone tulina bingi buli omu alina ekikye katonda byakaba obuwa kamuga kizungirizi mukuwa ennyukoyo ekyuko naye ebikonde karimu mu mamotoka go majizo yaliyo omupiira mu katembeeriyo siyasa omugavendo gwate gwe onda ate nga mu butuufu kyangufu yagenda n'amalira okw'amatuzi neewuunya ate nga beyabwa balonde talanta y'okuyimba gye yagaba bw'atyo ate nga teyali mukyamu bamalayika nabo gwe baagabana wesitandi naye yali omwo mu kkanisa eriy'okuyimba emusaba talanta yange kyajjanga sekujjoboko ng'agende abasaba talanta yange. Bantu bange bwe tutyo tuli ku mukwano gwaffe Innocent Amos Ssekiremba ngugambye nti wamala ekibiina kye ekya senior 6 ng'akoze PCB math yaweebwa scholarship okugenda Russia okubeera nga asoma Russia asoma kale wano enteekateeka bingi nti eri ensi si ya luzungu yalina okubeera nga asoma Russia so bwatyo yagenda ku Uganda Russian Friendship Society n'asoma Russia naye ebyembi nti weyamalira okubeera nga akaza Russia ate munnange Uganda yali tekyalina nkolagana yonna ne Russia era ng'omukago gwaggalwawo n'atasobola kugenda bw'atyo yagenda ewa mwami Lutu Saamu owa Mubiva mu Ntuuyo gye baatundiranga omunnyo era bw'atyo n'atandika okubeera nga aweereza mu sitowa y'omukulu oyo era yatuuka okubanga akuzibwa n'atuuka nga n'obuvunaanyizibwa obulabirira ewaka buli mu mikono gye ekyembi nti we yagwira eddalu nga ali mu ggwanga lya Japan ate yali alabirira mukadde waffe mukyala Nalubega Ruth era ebyembi nti mukyala Nalubega oba yalina eddagala lyalina okubeera nga afuna yalina obulwadde obwo obubaddewo emabegaawo nga ono omwana yalabirira maama we so buli kimu nekikyankalana era kyaviirako mukadde we okubeera nga afa kale bw'atyo oluvannyuma yagenda mu Gondi onziwa Andisanisi mu Ibaraki district ekyo kisangibwa mu ggwanga lya Japan eyo gye yagira gye yafuna kampani gye yakolangamu ogwo omulimu ogw'empanga oguteeberezebwa nti gwe gwasooka omanyi omuntu akuloga ebiseera batajeti nga balina bye bayisiza gwe n'ojjanjaba sukaali pressure biki kumbe mwana tu bw'atyo agwawo kale bw'atyo yagendayo 1994 era bw'atyo Innocent Amos Ssekiremba oluvannyuma obulwadde bwatabuka n'atwalibwa mu Hilo Hospital oluvannyuma eyo gye bamutegeereza nti alina ekikyamu ku bwongo ne bamuteeka mu Matzawa Hospital era eyo gye basinzirira okubeera nga bamurifaringa wano ewaka butabita kale bw'atyo Innocent Amos Ssekiremba mu mwaka gwa 1998 nga gutandiikiriza bamusiibula e Japan okubeera nga adda eka ku butaka naye aba atuuse e Thailand ku Narita Airport Bangkok Thailand bambi
omutwe ne guddamu ne gufuna sooti era awo ennyonyi yamuleka Kampala baatuusa Migugu ekimutwalira ate weeks endala zaali 2 okubeera nga atuuka Kampala. Bw'atuuka Kampala Dr. Walugembe eyali akulira eddwaliro ly'e Butabika Hospital baganda baffe abaliko ebikyamu ku bwongo yamukwatako nnyo era yamubeererawo okutuusa watuuse okubeera nga obulamu abuva mu bulamu bw'ensi. Dr. Walugembe era yamuyimbako nnyo mu luyimba lwe nayita ku lugwanyi. Kale bw'atyo ekitone ky'okuyimba kino kyalimu era nga okuyimba yatandikira ku Shimoni eyo gye yabeera nga atandika okubeera nga ayimba mu school choir naye nga Innocent Amos Ssekiremba ojja kujjukira nga waliwo omusomesa baali bamuyita Bob Charles Tamale oyo ye yamusikiriza okubeera nga ayimba era yamwagala nnyo naye nga ajjukirwa nnyo mu kibiina kya mukadde waffe Amir Sengendo yaliko mu Serubwatuka Gita Singers olwo nga ali mu senior 1 yaliko mu Serubwatuka Gita Singers naye Leton yalina okubeera nga concentratinga ku bitabo. Kale bw'atyo okuyimba n'asooka n'akuvaako naye wakomawo wano e Uganda ng'atereddemu n'agenda mu kasiiwukira n'akwata oluyimba olutambi lwe olwa Talanta. Yafulumya olutambi lumu kwaliko ennyimba 6 naye buli luyimba yali hit. Genda onoonyeeko olutambi lwe bayita Talanta. Kwaliko bato bange olwo nduweereza buli muto buli muzadde ali eyo kwata oluyimba olwo oluweereze omwana gweteeka mu teepu weesirikire era naye bw'ati we yakugamba nti bino gwe omuzadde biveemu teeka mu teepu weesirikire omusajja asomesa kye bayita omwana era omwana alibeeramu ensa waawulira oluyimba bato bange luyinza okukula ayinza okukula nga kyekintu ekiri mu bwongo. Then mwana muwala eni luyimba lwatunda nnyo era mwe baganda bange abalina ebigambo ebifunda nga nze ng'okubeera ng'ogamba muno nti something this one kiyinza okukaluubirira muweereze akayimba aka mwana muwala eni. Yalina oluyimba lwa CBS yali ayozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutandika rediyo ye eyo wa Kabaka eya CBS. Then kwaliko nayita ku lugwanyi olwo yali alombojja butya olumbe ekirwadde ky'omutwe bwe kyamukwatira Japan kata afiire ku mawanga teyakomaawo n'ateekako oluyimba Talanta akugamba nti buli omu ayina ekitone kye era kisinzirira butya developinga ekitone kyo okubeera ng'okifunamu. Nange nyinza okuba nga ekitone kyange tekyali mu mupiira tekyali mu kuyimba naye ekitone kyange kyali mu kubeera nga nkola bino era bannaye kino kyekimpadde essanyu kyekimpadde bino byendi kyekimpadde emikwano kyekimpadde abalabe. Kale ntwala omukisa okwongera okwebaza oyo yenna eyerekereza n'aba nga angoberera. Deni yateekako n'oluyimba bakakitaffe yali yeekokoma yali yeevuma mukadde we eyamukola ekintu ekyo. Kale bantu bange bwe ntyo olunaku olwaleero nsazeewo nzijukire mukwano gwange Innocent Amos Ssekiremba yonna gy'oli saba Mukama Katonda akuwe ekiwummulo eky'emirembe. Oba oliawo oba olina bye wasobya nabyo alabe engeri ey'okukwata. Sina buyinza kumugamba nti akusonyiwe ebyakusobako naye wabula at least yandikakanye gy'oli nange gyenzija yeri mukadde wange maama ne taata gye bali naffe lwe lugendo. Baganda baffe abayimbi bakadongo kamu ab'enjawulo abatugendako nabo nsaba Mukama Katonda obawummuze mirembe era okakanya ku bibonerezo obanga olina ebyokubeera nga obawa. Kale bantu bange kantumireko mwena Dilisa Zintani awo East London namba ya Harriet Birmingham batumiddeko nnyo Maria Zaku Tinatana ogamba otya mukyala Nsegula Mirambo ntumiddeko kyala Jalia Zawede Nanfuka nawe nkutumidde mwena olwakuba ku YouTube bangi bagamba mbu bosi batumira kati mwe accounts zammwe tezirina mannya gammwe nze kati munange buno obukyongoli bwe muwandiika ate
bwenze bwemba ntumira kale waliwo mukyala Jo yeeyita Try Hard, waliwo omulongo Babirye Joyce naawe nkutumidde, Makombi Junior nkutumidde, waliwo Kimera Vianney naawe nkutumidde, bangi nnyo abatava ku programu yange akensuso omulangira Wasajja naawe nkutumidde. Nzaani gwosobola okugamba nti mu bantu abaweereza kadongo kamu osiima nnyo byenkola. Kale wentyo waliwo Segawa David naawe nkutumiddeko. Mwebale enteekateeka eyo yonna nze mbasanyukira buli kye mukola. Nze wendi najja kuweereza kadongo kamu. Mubeere bulungi, mweraba. Muwala ng'anga okuzannya okuzabya empira tuteese naye nno bw'amaleko kale maama n'ensigaza okwatoma ne bw'olaba mpita ne mmala kubanga byaffe byali bya mutyama nnyo. Nasooka nikuwa ebbaluwa nikuwa n'ebyenali n'ebyennuma nga nkuweereza Valentine kaadi, so nayongerako n'akamuli kange naye nkusengekera ebyennuma naye laba bwe weefuula atabitwala munda. Bwe twakusanga ku rizooti ne buraza wo wabula kyonyega mu bwangu olwa buraza wo nakumaso nno maama twawuganga kyennuma. Olwo olunaku lwa Sande lwankozesa nnyo nabulwa ekyokukola mu bwangu. Kale nali nina amaanyi n'ogammalamu nga tooga entebe. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.